Tukwaniriza ku SML News oliyo tyano munaffe gy'oli weebala emirimu gy'okola weebala okutugoberera. Nze Simon Muyanga Lutaaya mukwano gwo nga ndi wano tunyumyemu nga bwe tunyumya bulijjo. Nagamba nti mu nsi muno temuli muntu asinga munne magezi. Ffenna tuleeta bitundutundu, ono n'aleeta n'oli n'aleeta. Bwe bagattagatta ebitundu ebyo ne bivaamu kye tukoze. Ebanga mirimu giri ku kulya, waliwo alima, waliwo eyasimba, waliwo eyakoola, waliwo agijja mu nnimiro, agiwaasa, agifumbye, agijjudde, ne wabaawo naawe final user agirya. Ne gavumenti nayo bwefaanana, tewali muntu yeemalirira nti gwe byolimye byonna gw'onaabirya. Abantu bajja amatooke embalala nawa ne bagatuleetera nga neeyagalima tamanyi anaagalya, nga neeyagalidde tamanyi yagalima. That's how the country ensi bwe yatondebwa bwetyo. So buli omu kyakola libeera ttafaali kwekyo kye twetaaga, bya building blocks kwekyo kye twetaaga ffenna. Eggwanga sanyufu kubanga akakiiko ebyokulonda kyadda kikaatadde mu kyapa omubaka wa Kawempe North omulonde omukulu Erias Luyimbaazi Nalukoola. Tumuyozaayoza nnyo nnyini ddala, akuliko akalulu, yeebale kunoonya, yeebale kusaba sisitimu ekakuuma, na byonna byakakoleddemu. Tetulina kubuusabuusa kwonna nti Erias Luyimbaazi Nalukoola musajja mugezi, era ekiyitibwa okukola amateeka tekiyinza mukalubiriza mu Paalamenti kubanga olede munnamateeka. Teri kyatamanyi ekyetaagisa. Byonna ebyetaagisa mu Paalamenti bifaanagana kumpi n'ebyetaagisa gy'ali. Profession y'abapleader erina akantu kabeeta ka decorum. Ne Paalamenti nayo ladde bannaffe bagenze bafuuka dishonorable naye erinayo ka decorum. Mu Paalamenti olina okwambala ku suuti. Mu bapleader kyatteeka togenda mu maaso ga mulamuzi ng'oyambadde nga bw'oyagala. There is a specified dress code for practicing lawyers. Kale tewali kigenda kalubiza Nalukoola mu Paalamenti eno. Naye kyenjagadde okwogerako mu special notices ez'olwaleero ly'eggwanga lyaffe. Abantu abo bonna bewula twogerako Nalukoola ni bonna bantu batono nnyo ku ggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe ddene okusinga omuntu yenna. Era olutalo lw'amawanga agategeera agaakula lubeera ku kutaasa ggwanga, si bantu basically. Oluva mu kutaasa eggwanga otaasizaamu n'abantu. Nina okutya olw'effujjo n'omuliro n'okukaayana ogutumbuddwa bannabyabufuzi naddala abavuka abato wakati w'emyaka 18 paka ku 35. Omuliro mu buli kintu. Kye bamanyi, kye batamanyi, oli n'akola effujjo n'akuma omuliro mu kintu ng'abantu balinga abaga nti twagala tukolezeeko omuliro kigukola. Omanyi waliwo omwana omuto lw'abeerawo nga tamanyi nti akatala kwokya nga weetaaga omuleke kamwokya alyoka ategeere. Waliwo abantu abalinga abakuma omuliro nga beegomba okulaba ku lutalo oba ku katabanguko mu ggwanga lyaffe. Juuzi abali e Kawempe baakiraba. Tobanga omusirikale ayinza okuyimirira mu kamera ng'ensi emulaba n'akkuba waya nga yeebikkiridde n'akuwenyula emiggo bw'atyo n'alinnya ku muntu wansi n'akubanga akuba eky'omu ttaka ng'ensi yonna eraba. Teebereza nga tubadde mu lutalo nga Kawempe bamulumbye kiro. Oba ontegedde? Obanga ebyo bye mwogerako buli omu kati byayogerako mbawulira bannaddiini buli omu abyogera byakolebwa misana ttuku. Watya nga tuyingidde ebiseera by'olutalo ne buziba enzikiza n'ekwata ng'abaali bakuba abantu e Kawempe emisana ttuku baali Kawempe kiro nga budde bwa lutalo tekuli control, tewali nawo amawulire. So abalowooza nti mwagala okulabako ku sampo ako katono nnyo ku kiyinza okubaawo. Eggwanga lino lyaffe naye waliwo omuntu alowoozesa abantu
nti eggwanga lya mwami Museveni abantu balowooza nti eggwanga lya mwami Museveni era balowooza nti buli kye bakola kirumya Museveni. Bamanyi nti buli fujjo lyonna lye bakola balikola kulumya Museveni. Musajja bw'atono n'ebimu bye mukola mu fujjo tabimanyi, tabiraba, tebinabo bimutuukirako. Lwakuba oli mu butta n'omutwe mwereere. Obutta abo gwabikola bwe bukulowooza nti abala naye tabiraba. Kati nkubuuze, baawewenyula jjuuza abantu emiggo babakuba waya. Yabirabira mu vidiyo n'atabuka nabuza biki bino. Ani gw'osuubira kati ayina amaanyi ayinza otuyamba ne bwe tumuwadde kawumbi agenda atuwewenyulireko oko Museveni emiggo naye awulireko waya bweruma. Omulina agenda amutukubire ku waya. Ani gwe tuba tuwasasula nti genda omusajja oyo ne waya eno naye omuwewenyuleyo ku waya 3 ategeere waya lweruma. Alifa taziwulidde. Ezo waya baziwewenyula gwe, ezo ziruma gwe, amagulu bamenya gago, gw'oli ku kitanda, ebyo tabiriiko. Naye bw'oba wakula olutalo nga mwogera ebigambo eby'obusungu mubanga abalowooza nti effujjo eryo naligenda kukolebwa ku Museveni limulumye, nedda likolebwa ku mmwe, bwongo bwe butono. Nalabye nga abaana ba NUP bakuma omuliro mu kyannalukola okuteebwa mu gazeeti. Oli n'akakasa banne nti Electoral Commission eganye okuteeka Nalukoola mu gazeeti. N'akakasa banne nti anti Museveni abakubidde essimu n'abalabula tebagezaako kuteeka Nalukoola mu gazeeti. No, NRM egambye tebagazeeti nga Nalukoola. Bassebo ne bannyabo, ffe abaasomako abalina amagezi ebyo ebimu tuwulira biwulire ne tusirika kubanga waliwo ekitasoboka. Akakiiko k'ebyokulonda nga weekali nga kaabala obululu ekawempe ku ssaawa 6 ne kalangira Nalukoola nga kasomye n'obululu bwafunye. Returning officer n'awaayo ne declaration form DR final tally sheet n'agiwaayo bagitwale n'agiwa candidate. Tebabadde na mukisa mulala gwonna, tebabadde na kyakola kirala kyonna, tewabaddewo kyakulemesa kyonna kiremesa kuteeka Nalukoola mu gazeeti. Obusiru bwammwe n'obuwutta bwammwe bwe bukikumamu omuliro, because this electoral commission gye mwogerako ab'opposition bennyini be baatugamba nga Kiggundu agifuga. Kiggundu yali ssentebe electoral commission nga yinginiya yasoma kutabula koolasi na bizimbisibwa bitumen and n'ebirala. Bagambanga nti akakiiko ebyokulonda kakulemberwa kati omuntu yasoma na koolasi na kutabula ttaka, oyo tabisobola. Ne bagamba bo bennyini aba opposition led by Dr. Besigye then n'abalala nti akakiiko k'ebyokulonda kasaana kakulemberwa omuntu nga mulamuzi oba ng'ali ku ddaala lya mulamuzi owa high court. Mu byonna bye baatwala kwolwo ekyo Museveni kye yalondamu n'abo wa Simon Byabakama Mugenyi omulamuzi yali abaddeko ne mu kkooti. So akakiiko leero kakulemberwa omulamuzi talina ku ddaala lya high court because Byabakama I think is beyond that. Ateekwa kubeera na ku ddaala lya court of appeal. He can also be appointed to Supreme Court if the appointing authority deemed it fit. Kati omuntu okujja okujja ejjemberako n'akumalira n'akkuba amalusu n'akuunyira akamwa ng'aga nti Museveni aganye okugazeeti nga Nalukoola, NRM eganye okuteeka Nalukoola mu gazeeti, ng'akulira akakiiko mulamuzi akimanyi bulungi kiki ekiddako, aba akumalira budde. Especially ogamba otya nti aganye. Simanyi baana bano kye baagala. Baluddewo baganya omugazeeti nga etteeka lye baakola. You know, NUP n'abapuliida bampuuga baseggona ne president wa NUP yennyini Kojjange Kyagulanyi Ssentamu puliida is a lawyer. Lawyer akimanyi nti oli oba omu yawangula ne bamugazeeti nga mangu, ono nawangula ne balwawo, byonna biri mu kye bayita discretion, biri mu buyinza bw'akakiiko k'ebyokulonda provided they are within
the time frame provided by law. Nti mulina ennaku 7 kikola. Bwe mba nina ennaku 7 kikola, nyinza okikola ku lusooka, nyinza okikola ku lwokubiri, nyinza okikola ku lwokusatu, nyinza okikola ku lwokuna, nyinza okikola ku lwokutaano, nyinza okikola ku lwomukaaga, nyinza n'okikola ku lw'omusanvu olusembayo. Mukuma mutya mu bantu omuliro all over social media nti Museveni aganye okuteeka Nalukoola mu gazeti. How? There was no room. Omukisa gwonna bino byonna byonna ne bwe BNRM byonna byekola kati byerimu ebya gambling. Omukisa gw'okukola ekyo gwaggwaawo. Naye abantu baffe ennaku enkwata nga n'abayivu, Lubongoya is a lawyer, Bobi Wine is a lawyer, Ssenyonyi is a lawyer. These are lawyers who know what the law provides. If the law gives me a time frame of 7 days, how do you say I have refused to do it on the 4th day, on the 5th day? I have 7 days within which to do my thing. So there is no such claim nti bagaanyi. Ni ndaba nga abantu bakuma gundi bakuma omuliro. Eggwanga lyaffe mwagala lirwanemu. Ne mu ggwanga lino nga lirwana bajja kwokya akayumbako. Eggwanga lino nga lirwana tebagenda kubuuza nti owa NUP oba wa NRM. Fena tugenda kukosebwa mu ngeri y'emu. Mbadde ndowooza nti abamanyi omulimu gwabwe kwe kuyamba okusomesa abo abatamanyi. Bwe ndaba nga n'abamanyi nabo badongwa budongwa okwongera okuwutaaza abatamanyi ennaku enkwatira ddala. Tuleme ku, you understand? Nalabye abantu ng'oli alimba nagenda akola ka video n'abeera ku TikTok, omuntu yajjirwa amasimu n'akwata ka TikTok n'arecordinga tukitegeddeko nti bakutte abantu baba forcinga balayira affidavit nti okulonda kwalimu emivuyo. You cannot force them to swear an affidavit now nga polling agent yamala okusayininga ku declaration form ng'era NUP ekakasa nti DRA forms zonna ez'okulonda ezirina agenti aba amaze okusayininga. Era eyali agenti bw'amala ne yeekyusa n'alayira affidavit n'aswearing affidavit ekikyusa, no judge is going to look at that. It can't make sense. Agenti yenna alina omukisa oguwakanya akalulu wali ku polling station n'agaana okusayininga oba n'awandiikawo nti bino biitu bibadde. It's done there. Nsuubira nti abantu abagala okujja okutufuga bamanyi amateeka. Abagala okujjawo Museveni nabo bwe baba nga bafaanana ne Museveni, then twagala kujjawo ki? Because ebintu byonna bye mukola bifaanagana n'ebya Museveni. Mwagala okukola effujjo, Museveni yajjanga expert of violence. Museveni yakola dissertation ku Dar es Salaam University ng'egamba nti how violence can save citizens to overthrow their governments. Museveni yasoma bya ffujjo, dissertation ye, research ye gye yakola alyoka afuna degree yasoma bya violence. Imagine omuntu okukyuzinga ebintu bwe bityo. You need to think about this. Nze bangamba ku university okukyuzinga dissertation, nze nasoma GMO foods, emmere n'enkolere. Museveni yakola dissertation ne research ku ngeri abantu ba bulijjo abanafu gye bayinza okukozesa effujjo, violence, okujjako gavumenti ezibafuga obubi. Oyo gwe mulowooza nti bwe mukola effujjo ekawempe kina kye kimukwatako. He's a master of it. You do violence, you are just playing in his net. Ajja bamenya amagulu, bajja kubatta, bajja kubalemaza, bajja kubabuzaawo. He is a master of violence. Kye yasoma. Museveni studied violence. It is his I don't know. Oli munnamagye nammwe ensi eno gye mulaba kambabulire bassebo. Buli omu yeegomba nti civilian alitufugako ddi. Yonna mukyala abantu beegomba tusobola okufuugibwako omuntu atali munnamagye, bakooye bannamagye. Kati ate nammwe abaagala otufuga mukola parade ne mupracticinga, mukola byamagye, mwagala kufaanana bannamagye ne uniform ze mwambala n'enkofiira. You want to behave military. So we are removing one professional military government to bring another group of military mediocres. Jesus Christ. What type of stupidity is this?
twagala kwejjako bannamagye tubeere mu gavumenti y'aba civilian nga bwe tufaanana. Ne Museveni naye yakimanya nti abantu bakooya amagye, alwawo okwambala yunifoomu y'amagye ennaku zino n'adda mu ngoye zaffe z'aba civilian, saati okutali taayi, kooti ye just bw'atyo. Omulaba ali easy. Oba Natasha yamudesigninga muwala we. Somebody has redesigned Yoweri Kaguta Museveni to look new. The guy looks new, looks fresh, looks smarter, looks younger, looks civilian. Museveni ayambala najja ku mukolo ng'afaanana nga jjajjange ku kyalo bw'ayambala ng'agenda okunywa ne banne mu center. And that relates him well with the people. He know it's not done by accident. It is planned. It's not in his military fatigue. Museveni ayambala military fatigue atiisa. Kubanga ayambala waliwo n'ebikwata ku matu n'ebibika eno bw'omulaba ng'ali mu military fatigue atiisa. And by character abeera mukambwe. Kati twejjako aba military abasirikale nammwe abajja mulaga nti mwegomba ebyabali era mwandyagadde okubeera abasirikale, mwegomba okwambala yunifoomu ng'ezaabwe, mwegomba okuteekako enkofiira ng'ezaabwe, mwegomba okukola parade ng'ezaabwe, mwegomba bye bakola. N'abamu bali wano mbeera nabo, oli yeyita General Bigirwa, General bikoze bitya, General bikoze bitya. How do we remove one professional general and want to bring another mediocre general? Tuba tukola ki? So, mwenna nabannaffe aba NRM, I do not know why NRM has insisted on akaluke kawempe. Balinga abatagenda mu competition. They thought they must win it. Naye ng'okujjako oli alina ng'alina kiwuka mu mutwe. Mu biseera bino bye tubaddemu. N'ebintu akamala okuyoola abaana abakoze parade. Ng'olaba ebibadde mu kawempe. Olaba Ssegirinnya bwe yali n'ebimuliko. NRM yali tesobola kuwangula kalulu ako. Ndabye Farida Nambi mbw'asabye vote recount. Oh Jesus Christ. Amateeka ga vote recount tegeetaaga genda mu kooti. Okusaba akalulu okuddamu okubalibwa tekeetaaga genda mu kooti. Step esooka yali wali tebaagikola. Kubanga NRM eba kuba ngezi. Waaliwo omukisa oguwaliriza akalulu kano okuddibwamu oba olya nga Nnalukeera tannalangirirwa. Kubanga etteeka liwa returning officer obuyinza okusazaamu polling stations singa zibeera nga polling station ezo zonna ne bwe zibanga obulu bwazo bwonna zibuwadde omuntu addiridde Nalukoola era tawangula. Kankikuddiremu. Bw'abala nti Nalukoola afunye mutwalo ne wali polling stations endala 3 zina abalonzi 8 emirundi 3 ziba 24 ng'oli afunye mutwalo ono ali mu 7 nga ne bw'ozigatirako abadde owookubiri tayisa oli waddeko negligible. Ebyo bajjawo bazisazaamu. Ekyo kyanjawulo ne polling stations 15 tuteekwa okubala abalonzi abali mu polling stations 15 ze baasazaamu. Katubale bwe zibanga buli emu eyina abalonzi 1,000 ogwo guba omutwalo gumu n'ekitundu. Assuming nti omutwalo gumu n'ekitundu gwonna tuguwadde Nambi eyafuna akanaana abali 2,400 aba asinze Nalukoola eyafuna ogumu 7. So the Electoral Commission yandibadde enenyezebwa nti omuwendo gwa polling stations gwe yasazaamu gwali mungi. 15 polling stations is a big number. Mu Luzungu lwe nasoma toyinza kiyita negligible. That's beyond negligible. That's a very significant number. It can contribute significantly to the winner or the losers. Or the second runner for that matter, the first runner. So, it was not right. The contest yango yandibadde. Naye for you to contest that, baali balina kutandikira wali ku Ttale Center tugamba nti no, this is not possible. This is untenable.
Surprisingly, buli mu kusazaamu polling station nga nti ebyo tubizise ku mabbali. Both parties agreed. Abannambi nga bakkiriza n'abannalukola ne bakkiriza nti eyo tugijjemu. If the two agreed and consented to the cancellation of these polling stations, they have no claim whatsoever. So, naye NRM eno mwetaaga mugitegeere. Omuntu gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni nanga nti Yoweri Kaguta Museveni somo. Museveni akimanyi munda mu mutima gwe nti Nalukola yawangula. I can say that without fear of contradiction. He knows it. Naye Museveni muyeekera amanyi nti abasinga bonna abaalya ssente z'akalulu ako sana bali mu kwemasagga ne batubba ne batukuba baasamba obubokisi baakola effujjo. Museveni naye abayamba nakkiriziganya nabo bamuviire nga balowooza nti naye mubuya naye musiru nga bo akkiriza nti kituufu akalu baakaluzinga lw'ebyo n'abaleka ne bagenda nga balowooza nti oyo awedde muzeeyi tumumaze is in book already he has agreed. Nadde eno n'adiployinga ttiimu y'abakatabaazi iso tugwana investigate era n'afuna ripooti etuufu nti nedda bano ssente bw'abawa baali ku pate baagabananga bane baalyandye babbanzibe era bawe mu weeks bbiri ojja kubalaba ng'ennyumba batandise okwanga abazimaliriza ojja kubala nga bamaliriza amayumba abalongoosa emmotoka ezibadde mu galaji nga bagiye bagirongoosa because ababbi b'omu Uganda tebalina bugumiikiriza. Bwabba wiiki eno wiiki eyagula ettaka, bwabba wiiki eno wiiki eyagula emmotoka, bwabba wiiki eno gende wako ojja kulanga batandise okutereza amadinisa. Tebalina bugumiikiriza. Ababbi abamanyi okubba obulungi abba omusimbi ne gubeera we gubeera n'asigala nga yeeyisanga omwavu n'aga nti ennyumba eno na bino nja bikola mu Gwokubiri February next year. Ku nsimbi zino ze nabbi obukadde 10 kanzijeyo 10 ndiri omwaka guno ekyenda kibe we kibeera. Ne mumwetooloola after a lot of time nga mulinga abamwerabidde nti yafunako omu ku ssente n'alyoka atandika okuzimba. Abaawano gendo bagore bonna abaali mu kalulu move around olabe. They must have started doing improvements in their projects. Eyaguze obukoko ali mu kutereza faamu ye, eyamazeeyo ettaka kubadde bamubanja, abatereza ennyumba. That's how they behave. Therefore, njagala kubasaba nti eggwanga lino lyaffe. Eggwanga lino lyaffe. Eggwanga lino si lya Muhoozi, eggwanga lino si lya Museveni, eggwanga lino si lya Bobi Wine. This country is ours. Buli omu alina okuba ne kyakola to make our country stable. We cannot afford kukuma mu bantu muliro kubanga omuntu anyiize tamanya gwe yeetaaga. Ojja kulaba omuntu omunyiivu ng'ate gwe munne gwali naye mu ttiimu gwakubye. This is natural. Temulaba ggoolo bulijjo nga za kyeteeba. Oli mufo ky'okkuba mu katimba k'omulabe ate ggoolo n'agikuba mu katimba ke era nayo bagibala nti ggoolo. Museveni ono mbabuulira bulijjo naye ndowooza abantu abamu tebaagala tuwuliriza. Yeetaaga okumusitali. Museveni tayagala kajanja. Nabagamba wano 3 weeks ago naye mbaga nti kasita mutandise ebintu bifuri Besigye simanyi bosseeko bamala Besigye tomutta biki ebyo. Museveni bwe mukola ebyo ayongera kaluba ka Dr. Besigye November, December, January, February ne March. Tuyinza okugenda paka mu Gwomukaaga nga Besigye akyali eyo. Kubanga oli omwana gwe muyita omutamiivu yabagamba nti Besigye ajja kuva mu kkomera either nga mufu oba mpozzi nga yeegayiridde taata wange n'amusonyiwa. Nimuga nti oba oyo anywa biki? Omanyi buli lwateekamuuko n'alyoka ayogera. Gwe mugamba ateekamuuko bye yayogera. Yabyogera mu January. Ne leero Besigye akyali munda mu kkomera. Nabi mwali mukola kwekalakaasa tulumbe tugenda kukola tutya ebyo Museveni byayagala. Museveni ayagala nnyo omuntu amulumbira ku ango y'effujjo because effujjo lye yasoma ku university
Singa si fujjo Museveni singa si president waffe. So buli lwomutunza mu ango ye fujjo oba ogenze mu muzannyo gwasinga okumanya. Kati abamanyi nti abali Free Besigye abalina goodwill twagala Besigye aveeyo byonna mumaze bikola biwedde kati musirise. He can now on his own volition release Besigye. Because Besigye nabaga nti case ya Besigye is not these normal cases. Case nga bakugamba nti omusajja yabadde apanze olukwo okukutta. N'omukwata wiiki eno n'omuta wiiki ejja. Tomanyi wabe yali nabo mu lukwe bakyali around. Asobola n'okugenda maaso n'alumaliriza. No. Museveni is keeping Besigye in incarceration until his investigations are over. Okumanya ani yali mu lukwe olwa Besigye okwagala okutta Museveni. Because that's the allegation that he planned to overthrow the government of Uganda by force of arms, and there's an alleged assassination plot against the president. That's not a mean case. Nti Nyanjula bw'anaalekaana. Kale, Muyanga bw'anaalekaana. Ta Besigye mututeere, Besigye mukwano gwange, bose bamala. Nti Museveni ajja kuwulira. Museveni alete ekibuuzo kye nali ngamba mu mutima gwange nga nti tubadde tubuuza bwe tuti because nze mu kukwatibwa kwa Besigye kye nali nsinga okwagalamu nakyogera mu January Museveni n'akyogera mu Gwokusatu. Nali njagala kumanya Besigye yakola ki? Twamusanga mu woteeri ne bando ya ssente ne pisto 2 n'abazungu ne kitegeeza ki? Nkyatwategeera yali agenda kujjako gavumenti. Is that enough? Is that sufficient evidence in any court of law? Ogamba that was a plan to overthrow government? Nti anedda. Twafuna n'amaloboozi g'omuzungu gwe lyayogera naye ng'apulaninga nguza bino tujja kuba ennyonyi ng'eva ejjinja tujja kufuuyira enti z'abanankola obutwa zife. Hege maloboozi gemwe naye bwe bujulizi. Kyokka ng'obujulizi bwe mulinanga obukulu ennyo okulumika Besigye. Mubutadde ku TikTok, mubutadde ku mutimbagano, buli omu amaze obuwulira ne babuuza. Bituufu ddoboozi lya Besigye oba baali kanise bukanisi. Byonna buli all over. So what you would have as evidence is already mishandled. So the state mishandled the Besigye case from day one. That does not mean that Besigye is innocent. I tell you bulijjo nti Dr. Besigye is my best politician. He's my friend. I admire his character. Away from the other things he does, he's an intelligent man. He genuinely loves his country. Bw'ngamba nti yali ayagala okuggyako gavumenti ya Museveni oba yali ayagala okutta Museveni siyinza gamba nti takisobola. Ani atasobola kutta muntu yakunyagako mukazi wo? Baatukakasa bonna nti bayombera mukazi Winnie Byanyima. Ffe waffe omubala gwe waffe gugamba nti akutoolako omukali agwana kufa. Akutoolako omukali agwana kufa bwire. Mu kika kyaffe omubala gwaffe gugamba nti akuggyako omukazi agwana kufa, akuggyako omukazi agwana kufa kiro. So babanga ababiri balinawo ko omukazi wakati awo buli omu asobola okutta munne. Museveni can kill Besigye, Besigye can kill Museveni. I can't deny. Number 2, Besigye yagamba kyalina okukolerera ebbanga lyonna mu bulamu kwe kukyusa gavumenti. N'atugamba naye ebyobululu sikyabiddamu tebikola. Bw'amala oga nti ebyobululu takyabiddamu tebikola aba asigazza ki? Asigazza ebintu ebyo okukunga abantu ba bulijjo, civil strife, tulumbe tujjeko gavumenti oba okola ebyekiyeekera. Civil strife ey'okukunga abantu ba Uganda, abantu baano babisi bawutta buwutta. Bwe yeekalakaasa bonna bamulabira bulabizi ku TV. Mukyo kumujjoyininga bagenda bamulabira bulabizi ku TV. Bannaye omusajja oyo naye bamukwata bubi. Omusajja bwe bamukutte biwedde. Tewali akujoyininga. Ekyo nakyo yamanya nti tekikola. Asigazza eki? To overthrow this government by force of arms. So if somebody alleges that he planned to do so, and he has been saying plan A yagana and plan B yagana to plan C, I can't deny. That's why njagala Besigye aweebwa omukisa n'okujja ku gavumenti ng'okozesa emmundu.
ne gavumenti ne Besigye naye agambe nti ddala okakasa bujulizi bw'olina nga nali ngenda kukola ekyo. Tutegeere, you cannot just say release Besigye or call for reconciliation without tackling the reason, the case, the count for which he was arrested. These are two military people. Singa abadde Bobi Wine nandi musaasidde nti balimba nabo kati Bobi Wine musajja wattu atamanyi nakwata mundu wadde okuba pisito kyasinga okumanya ennyo ekyamaanyi kwe kuba empanda bagamba nti yali agula pisito ne mundu okujjako Museveni because Bobi Wine is a civilian. Naye Besigye mundu gye bazigula amanyiyo. Ye yali chief of logistics mu magye ga Uganda. Chief of logistics tegeeza ki amanyi ebyo gye biva se ebyokulwanyisa gye biva amanyiyo, ayinayo mikwano gye, amanyi mundu kyekola, amanyi bwe bapanga olutalo, ayinawo plan. Bwe banga nti adda apanga kujjako Museveni siyinza kuwakana mbuuzabuuza naye abadde yeetegese bulungi. Ddala Museveni bwe tumujjako essaawa eno bwe tutyo eggwanga lyaffe tetufa nnyo, tuli ready tulikwata ne tusigalawo. Kubanga bonna ku Besigye ne Museveni twaleyagaliza munne kalungi. Museveni tayagala Besigye ne Besigye tayagala Museveni, bonna balwanira ensonga bbiri, omukazi n'obuyinza. Abulina ayagala kubujja kwata bulina. Toyinza kuŋŋa nti baagalana. That's why they're behaving like that. So, basebo ne banyawo njagala kubasaba ffe abayiseemu ne tusomako abakulembera ebina by'obufuzi nga tukulembera abaana bano abatuli wansi, ekisooka tubabuulira amazima. Ekyokubiri twogere nabo ku bukkakkamu kubanga mu bukkakkamu namwo muwangula. Museveni ono yasoma violence naye bwe yali mu gavumenti y'Obote yali mukkakkamu ne batuuka n'okumwesiga okumuteeka ku sitowa y'ebyokulwanyisa. N'abeerawo n'abeera mukkakkamu ng'abala kyabala. Temusobola kujjako Museveni nakuleekaana, temusobola kujjako Museveni na bivumo ebiri ku TikTok, temusobola kujjako Museveni n'ebyo bye twekalakaasa bwe tutyo. Okujjako Museveni eteekwa okuba nga pulaani ekoleddwa abantu abalina obwongo ate nga teteekeddwa wano, mugiteekerateekera bweru ne mugenda okujja wano nga buli omu amanyi position gy'atenga nti muyanga kwata ebusoga okola kino, gundi kwata wano okola kino. Si bino bimwasa mambu muli awo, simanyi mugenze, simanyi Kavule, simanyi UPC bagenze ku Uganda House press conference, simanyi FDC balina Jjanankumbi bakoze press conference, Jema naye agenze Mengo mbu akoze press conference. Ebyo tebijjaako Museveni. Era ababikoze ebbanga lino lyonna nkugamba tebakulimbanga nti bayagalako Museveni okuvaako wadde olunaku olumu. Abo bakolera Museveni. Toyinza kubanga oyagala kujjako Museveni n'okola ebyo ebyekisiru bwebyo. Abo bakolera Museveni baagala abeereko. Abantu abali siyasa baagala okujjako Museveni be bantu nga Besigye. Olabye bye bakoze ne yeekalakaasa n'alumba amagye, bamukuba alumba ne bamusiba, baleese buli musango, batute mu buli kooti, bakoze buli kye baagala, n'asigala nga alisted the first. Ne bano bemubuuza nti nga Lubongoya ye tebamukwata. Ye Lubongoya nga tebamukwata ko bamukwatire ki? Akolera bo. Bakola bwe bati ye Bobi Wine nga bali omukwata bamukwatire ki? Yakanya okolagana ne system bamukwate batya? Nti basobola okukwata Bobi Wine bamusibanga bwe basibye Besigye? Is it possible? Can they? Eruwulira ne Muhoozi naye bw'ayogera oli amuyita Besigye. Dr. Besigye is kana akayita ka Bobi. Omanyi olumunja kujjamba nyonyo omuntu bayita Muhoozi. Ebigambo bino biri deliberate. Oli amuyita Dr. Besigye. Dr. Besigye tajja kuva mu komera paka nga akkiriza okuva mu buyeekera obanga yeetondedde taata wange. Kana agamba ka Bobi yakugamba nti bagamba kakube bakaasa omutwe. Kana akayita ka Bobi oli amuyita Besigye. This one is a joke. This one is a joker. An absolute joke for sure. He knows it. It's a joke. So, whichever way it is, Bobi Wine, Besigye, Muntu, Mao, Akena, Museveni, Muhoozi, everyone has the right to seek the mandate of Ugandans to be president. Era bonna tubasabira. Kye tusaba kyokka nti buli ayagala okufuuka president akikole mu makuba amalungi ge twakkaanyaako mu ssemateeka agamufuula president. Tuleme kukosa makubo mabi gonna.
especially bwanga tegawangule sigana muntu agenda mu nsiko bwobanga osobola okupanga olusalo lw'obulungi n'ogenda mu nsiko n'opanga ebyekiyeekera n'ojjako Museveni ng'oteeseteese bulungi nti mu kuvaako kwe tetuufe nnyo nti mu kuvaako kwe ebintu byaffe tebiyonooneke nti era bw'anaaba avuddewo tetujja kubonaabona nakufuna bulumi kutuuka ate kwejusaga nti waakiri oba Museveni yandibaddewo naye kino kisusse lumba obuzibu kwe kujjako Museveni ne tuzzaawo ekisinga Museveni obubi oba kwe kukikwata obubi ne kitta Basaalumanya ne Naalumanya nga bangi kubanga ne Museveni okumugjawo essaawe omuntu yenna alina obwongo akyole fe abaagala eggwanga lyaffe ekituli mu bwongo kye tubuuza buli kiseera tubuuza nti singa Museveni avaawo kati twesobola oba nga avuddewo oba nga aggiddwawo oba nga afudde bufi oba nga avuddeko can we hold our country together through the transition until a new leader emerges? That's the question of any serious politician, any serious Ugandan, especially those of us who are 45 years and above. Our friends abali mu 45 to 35 abali mu gap eyo, they are not so much bothered. Bali mu business somesa abaana baabwe baana bakyali mu bibiina bito bito bwe bityo azitannamala kuzimba nnyumba ye biki ebyo. So between 35 and 45 their concern is personal welfare and survival. Abali 35 and below bo bagala kulaba ku lutalo mwana agenda kazende boy muzeeyi agende biki bwe bityo. They do not mind about the effects of that. We want Museveni to retire. The question is, are we ready? Are we set? Can we handle his exit, whether a violent one or a peaceful one? Can we? That's what I expect any serious Ugandan, any patriotic Ugandan to be asking. Kubanga mbagamba bulijjo nti buli omanyize I look at the attributes of every person and appreciate them fairly. Museveni is an intelligent person, no question about that. Era noli yabaga nti ensobi yokka gy'oyinza okukola kwe kuvuganya Museveni n'omu-underestimatinga. Musajja mugezi. Obwongo bwa Museveni tewali ategeera Museveni mu Uganda. I can say that without fear of favor. Kaabe mutabani we Muhoozi, kaabe mukyala we Janet, tewali ategeera Museveni. Tomanya kyanazaako. He was born intelligent, extraordinarily intelligent. So wona amusikira, you must either be half of him or more than him. Number 2, Museveni is tolerant. Omusajja omugumiikiriza atalabwangako. Yensonga lwaki Betty Kamya, Mama Mabira, Anita Among, Tayeebwa n'abalala Mao bakola naye mu gavumenti ye. Imagine Bobi Wine, nkuwa example 2 nti olwaleero Bobi Wine n'alikonsayiringa n'empuuga mangu era n'amuzzaayo okubeera leader of opposition oba okubeera deputy president. Ebyo Museveni abikoze nti n'abaamuvuganyaako nga baagala bwa president nga Betty Kamya eyatunywa n'atuga nti ekizibu kya Uganda kiri eki. Ye Yoweri Kaguta Museveni ayina ekisero wano ng'ensi yonna esoloza buli kintu tumuleeta wano ye n'agabanga bw'alaba. N'amusembeza, n'amuwumbawumba, n'amuddaabiriza ate n'amuwa obuvunaanyizibwa obunene n'amwesiga ku ddaala eryo. N'aleeta Anita Among yali akola fundraising mu FDC, yanoonya FDC ssente zeeteekwa okufuna ne FDC okubeerawo, n'amuddaabiriza n'alaba potential ye n'amuwa obuvunaanyizibwa n'amuwa ekifo ekinene. Abalala tebabisobola. Kankome ku ebyo, abalala tebabisobola. Competence Museveni gyalina, tolerance ye bano basejjusa ne bavuma. Sejjusa nga yakamba wano kikyataayogera. Olwaleero ali wano. Batabani Obote yavuma Museveni okuva yajja paka lwe yafa. Nga tayagalira kintu kiba Museveni. Teyamuwaako kitiibwa, teyamubala mu magezi ng'amuyita kano biki wewe bityo.
olwaleero muka Obote ne batabani be bali wano nga gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni yebalabirira bassebo ne bannyabo. Naawe weetunulemu ebintu ebyo ebimu naffe bennyini tetubisobola. Inchi emu ey'ettaka yokka ekuyomba ne muliraanwawo n'ogamba n'abaana nti ate ne bwe ndi banfudde, oyo musajja temumubuuzanga. Inchi emu ey'ettaka okuva ku lusalusalo ew'oppaka ewa munno. Abo bonna Museveni abaamuvuma abaamulwanyisa akola nabo. That degree of competence, that degree of tolerance, that degree of intelligence is a rare gift that Museveni has and a rare gift to Uganda. So as we look for his successor, certainly we must be looking for those, because it is those three pillars that have helped us live through his 40 years with problems. Certainly we have had some problems, but on average, we are not bad off. We are bad off. We have problems, there are challenges, but we are not bad off. Think twice as we provoke everyone, as we make noise, nga twagala eggwanga lyaffe libeemu okulwanagana, nga tukozesa ebigambo eby'obukambwe, nga tuvuma nga bwe ndaba bavuma bane bawandiika kati. Let me tell you, NUP for example, wakati gye tulindirira okutwala gavumenti egenda kubeera vengeful. Timugenda kunoonya buli eyatubonyaabonya mumusasule. President yagantu nti buli kyemukoze kyonna mulikisasulira, kitegeeza mwe mulisonyiwa kodi. Museveni tumulabye nti musonyiyi. NUP nekugamba tumanyi Christopher Damulira gy'abeera, tumanyi abaana be, kino kye kifaananyi kya nnyina, kino kye kya kitaawe, gano ge makaage. Kitegeeza nti Christopher Damulira ne famire ye mubagamba nti Museveni bw'agenda tubanona, bagenda tuwa akalulu ku kyalo kyabwe. So nga nobayinza okuba nga deep inside wali balwa Christopher Damulira ng'akola ebya CMI bye, naye nga deep inside baagala Bobi Wine, baagala muntu mulala. Ne mumaze obbagamba ono ye nnyina wa Damulira, ono ye kitaawe, ono ye gundi, ennyumba yaabwe yeeno, gano ge maka gaabwe, wano kye kyalo kwazaalibwa. Meaning tumanye ebimufaako byonna, we tufundira omukisa tulumba bulumbi. What type of for God and my country?